Okumalayo omutegeera kyenjogerako naye sinakuwa linnya kale wuna nzinze wano essaawa zino zennyini azze okundabako n'okunsasira obulwadde n'essebo osanza ntale wano ku kamera nga anyanjudde eri abantu be kituufu emikutu gyakulembera kituufu wangi tubadde kuki kazi waawo tubadde tukyali ku nnimi nga nkubuzizza nti South Africa terina lulimi lwayo lumu lwetongodde erina diversity ey'ennimi nti waliwo luno nande nkugambye nti erina provinces 9 tubadde tuzibala tulina Free State Gauteng province, yes. Ne tuba ne Northern Cape. Northern Cape lyesaza erisinga okuba eddene. Yesinga obunene. Mu South Africa yonna. Ye wali ne Kimberley. Mwe muli Kimberley, mwe muli Appington. Mwe muli buga bungi. Rudaport. Simayanga Delport ziwap. Mwe muli Berkeley West. Mwe muli Daniel Scale. Mwe muli Kuruman. Olaba bwe eddene lyonna ndibuze n'endimalayo yonna sina we simanyi era nkumenyera akali wava ekimbalaawo genda Berkeley West bwova Berkeley West genda paka Delport Ziwap bwova Delport Ziwap genda paka Daniel Scale bwova Daniel Scale oddako Kuruman bwova Kuruman ng'odda muli Postmasburg. Ogenda Appington. Obe Postmasburg. Kati genda abawanga South Africa obutundu mu bumanyi wali otuuseeyo wali okoleddeyo wali owangaliddeyo tuli musaza limu nno obo bonna abumenye naye nga bwa mu kitundu bwa mu Northern Cape esaza atugambye Northern Cape lyesaza erisinga obunene NC. Kati tugambye ago tugamaze tulina 3 Gauteng, Free State and Northern Cape. Kati tugenze ku eriyo KwaZulu Natal KZN KwaZulu Natal eriyo kutaano ate gundi aliwo wesaza lyempulire nnyo Western Cape webali nnyo eriyo abazungu eryo ly'abazungu terimanyirwa era ndimu balangirangi n'abazungu eryo balimanyi nti lyabwe era bw'otuukayo development eriyo yokka ate togigeragera na Northern Cape naye Gauteng kitegeeza totuukangako na Cape Town obanga totuukangako Cape Town Mother City kitegeeza tomanyi South Africa. Lwaki bagiyita Mother City Cape Town? Simanyi lwaki nga yakulaakulana nnyo okusinga province. Yakulaakulana nnyo. Cape Town yali mu ebyenjawulo bingi nnyo. Cape Town yali mu province ki? Ate erina source of income ennene nnyo. Eva kuwundi ku nnyanja tomanyi nti erina emyalo. Cape Town yali ku myalo nga bw'ola Mombasa. Ku nnyanja. Ate eryo kebeera ne batourists bayitirivu nnyo abajja buli mwaka. Ekute ku nnyanja kyeyo egabana zombi Atlantic Ocean ne Indian kati meeting point of the 2 biggest oceans in the world you see Indian and Atlantic abazungu bangi nnyo abajja mu kifo kye bayita Cape Point okujja okukola ki okujja okulambula ensibuko amanya yo Cape Point agayanja agombi we gasinkanira sente zibaawo era Katonda yakola ebyewuunyo nakola amazzi ago gajja okumanya bw'otuuka wa Cape Point olaba amazzi agamu aga Atlantic ga green aga Indian Ocean ga blue tegegatta negakubagana gaddeyo wagago naye nga gaddira mu langi kala yaago buli emu kala yaago
kati ensonga eyo ereeta nnyo y'abazungu bayitirivu nnyo obungi nga bazze bakola kino bajja okulaba gundi Table Mountain. Table Mountain Katonda yagenda n'atema olwazi olunene ennyo olukalu lwa Africa olutandikira n'atema olwazi n'alukola ng'emmeeza ensonga lwaki bayiyita Table Mountain eri Cape Town. Amazzi gajja ne geedomola negalaliira mu bwengula nekubagana kati negayinza kujja eno mu lukalu lwa Africa. Kale agayanja gombi ago Table Mountain eyo olwazi olwo olw'emmeeza olwakula ng'emmeeza lwe lugaggalira. Katonda n'agagamba nti gwe mazzi toyingira eno mu lukalu lwange otherwise kandi badde gayitawo dda negajika tuyingiramu eno ne Uganda yonna negagimalawo. Table Mountain yagasiikiriza Table Mountain yegasiikiriza n'okukola ki n'ogatangira okujja eno mu lukalu. Otherwise ennyanja ezo zandibadde zaalya dda Africa nezigimalawo. Bana Salongo Kakumba oli Cape Town nkubira ku kifaananyi ndabe Table Mountain iyo negombye nnyo ate kale kyewuunyisa banna era lwakuba nti bububazi kati ensonga eyo ereeta tourists bangi nnyo. Walambula kati mbadde ku kibuuzo nga nkubuuza nti Cape Town eyo eri mu province Cape Town waliwo kilomita 905 okuva Uppington ginalinga mbeera nga bwe nagambye kilomita 9 naye nga nvuga BMW yange 325 ai olwo tuli mu 2000 kyali mubuka muto ngikwata nekaaba open roof nenjibolooza olwo nzikirira wa Mother City Cape Town. Abazungu gye bali bangi ate nga nasomerayo n'okusomerayo wakati bwemba ndi Uppington Mandela n'atuwa omukisa nti foreigners who want to go back to school I mean who want to further their education can have the chance. You see yabo banga otunde ku permits wadde n'ez'olwaliro ezigenda eziweebwa ba foreigners ziriko nti you are allowed to study. I mean you are allowed to reside in South Africa and take a job you wish and study also if you wish. Kati eyo nsi yo baba ubutuze sibya kugobagana mbu aterete nkootanyi simanyanga nze byange biwandiko byange mbiyina gyebiri ene mwengambo lwayo nti yakukirayo ibintu bizibu byonna byokubiyita mawanga gana Zimbabwe Zambia ebyo nyinza obiyitamu naye bwe nyingira muli nempotekamu omutwe mbeeraka. Betty Bridge tebakusumbuwa Betty Bridge oyo ogimanyi Betty Bridge abaana Bazimbabwe bamala okunyingiza wali nze omuntu yena nambu agezaako kumbuuza wabeera nga mu langi muddamu Africans mubuuzabuuza nti what is it now ndi ate kiki nze mbubuuza nti awa nti ate kiki kyoŋŋamba what say Jayman papa vas your papier where's your paper where are your papers vasi le papier mugane eka South African man no you from it papiers for what era mugamba nti nze ndi mu South Africa omumbuuze empapula zaaki mubogolera n'omubogolera tamanyiira eri bwafeka eri waka mutuufu bambi nsi yaffe nayitwa nga kirabo nsi nsuubize nange nze nagendayo byannema nalemererwa olulimi sina lwe nakwata naye era kyolulimi kyo tonnenya kubanga tewayagala bwagazi kuba magezi go nga wengamanyi okubeera nga tebakwata lulimi saamalayo wadde emyaka egiwera ebiri naye omuntu ayagala era nandibadde wakirirwa nsobola okufunza ndowooza oluzulu nandirufunziza kubanga lulimu ebigambo ebifaanaganamuko ng'ebyaffe amabeere bageta mabeere balina bye boogera wansi tula wansi sarapansi sarapansi tula wansi pezulu waggulu bona pezulu amaaso bagayita ametho okiraba ndowooza olulimi era bayita nalubogera olulimi baluyita olulimi olulimi baluyita olulimi bakyusamu katono
emmere bagita kuuza amazzi bagayita amanzi. Amanzi webale nnyo kati njogera ku bakosa bemmanyi abakosa ate enkuba bagiyita envula. Omuntu bamwita omuntu. Ekifuba kyoga ndi kifuba bakiyita esifuuba. Tokiraba ndowooza muwulira bannange. Engalo baziyita ingalo. Ndowooza muwulira bannange. Kale mulimu similarities nyingi. Similarities. Abaana ate abakazi omufaazi. Omukazi omufaazi. Kiraba ndowooza kugamba omuntu nti linda oba lindako kyandika nti linda naye agamba linda. Ate ne waba asabye ekintu agamba leeta. Leeta emaali yamu. Ekyemaali okimanyi nti kati emaali lwaki nabo bakiyita batyo si kya Luswayiri. Ate nze manyi bateekateeka olulimi lwabwe. Olulimi luno ng'egye lufaanaganamu. Abantu abo leeta emaali baganda baffe lwakuba tebakimanyi. Olwakusaba ssente. Nawe omanya omusajja ayagala ssente ng'era ng'okwatirawo mu nsawo. Kituufu. Similarities zikyaliyo. Kati tulinayo nakali aka. Ndikambidde nti abantu bagamba nti abantu. Ogambye nti omuntu waga nti umuntu. Okira umuntu. Kale kukyusaamu katono nnyo kati. Emboozi ya muzukulu wa Gabunga teggwa malujja. Ekyo kyoge mazima ate nga ebiyigiriza bingi. Bwebukalira n'ofuna gye muba mukola temugeeyoleka kati mu kaseera kana kazi bakaxenophobia. Mufune ebinankanankana ebiwooboola ebyo bikaddekadde. Byemba mwambala. Amagezi gabaweera eddala. Kubanga ebyo twabiyitamu dda 2007 ze baali banzize nali Priska. Owulira experience baali baagala okunzitira. Naye nabawona Mukama yabanyamba ne mbasibatuka. 2007? Bambi. Myaka kumbi ameka. Kuba kati ono 226. Kyenkana emyaka 10 na meka. Kumbi myaka 3. Nyini myaka gitambudde 29. Banga litambudde. Ono banzitireyo maama. Temwe mulisa nnyo ne mweyoleka nnyo bati mugeyoleka nnyo. Kituufu. Tugenda mibala byago. Mbeera mu nnyumba yo bwala kunywa kacupa ka bbiya nga oya eddobo likuli bubi. Genda okoleki. Onywene wuwo. Genda ogule bbiyawo ajogoga. Omutwale eka mundeke mu kafuriji. Budde buwongera odde buwo. Saa 12 yingira wakaawo. Kati atakabalaza tokabagobyeko. Kabalaza bajja balumba kabalaza. Kabalaza mukaveeko. Akabalaza muwuliziganye ku ndaka ku mikutu kazabasaawo groups zizino. Ebintu byawewuka nnyo. Owulidde. Kituufu. Kati groups ezo wabirawo any information of any kind. Etambulira ku groups. Entera okulaba nga beerabula. Nti abayendo yite ruta port temuyite ruta port. Temuyita mu luguudo olwo ekiddo traffic esudde ekiddo. Nga bonna mumanya nti bintu si birungi. Mpa abaana akaye ekibumba. Tojja kuvuga mmotoka nga otamidde. Entumbi yagudde dda mu njovu. Naye mutambulire muno obusente. Tambulamu n'ebibiri awo landi 2 oba landi 10. Toggweramu ndala fulaati kwalika motolo ya nankani. Beera muno obusente obukutaasa. Sajja bw'oyinza omukuba ekikondi n'omugamba wali ebbali. Twali abaana banyukumata naawe ndeka. Tonfiirako. Ndeka tonfiirako. Ate kye nabalabako sente zaabwe baziwa ekitiibwa naye guba gwa 5. Ng'ogumuwadde omusirikale weeyo ogwa 5 agwagala. Ogw'ekikumi. Amanyi nti ajagenda anye ku mata. Ajja kuddayo n'emigaati eka. Kopera cold drink. Kopera bamuyita cold drink. Kopera cold drink. Kati bwegera Luswana ate. Luswana oba wali Johannesburg. Johannesburg Gauteng boogera nnyo Luswana. Omugundi mu bwalo bweyo bu location tusinga kozesa Africans. N'olukosa.
kati mu lukosa olwo Africans Kup Meya cool drink as a brief Kup Meya cool drink Kup Meya Kup May Kup May yenze ndi ate kup kwe kugula buy me a cool drink Kup May cold drink okay olwo Africans ye asaba gwe bwatyo wanga mulangi okay babera muzibaki zaabwe you full rose man uye nyonda hini problem man hini mwilakait ate wali buzibu ndimi ngalukambo oluzibu zena luzingize n'abasajja bantya mulimu ate ebyokubuuza mukodo oyo buuza wire abasajja bonna bantya wali kimbala wonna tewali anzanyirako naye mukodo lwaki mwamutuma mukodo yali tagaba simanyi nenze kulwanga enkolagana naye bulungi era mpa ku ssente bambi nawali na wano bonna lwadde era ziweereza nawadde ku kitanda ndoza akyaliyo eyo aleka yo akyaliyo ekimba ana namubuuza ndi abasajja bakuwonoona okuyita mukodo kiki kyo lwaki tovaako ssente kiki kituufu nagandi bayaaye bawogera byabwe yalinnya yavuga n'emmotoka najja juzi mwaka guno guwedde gwenyini bwe tumazeeko najja ankyalirako nemutwala n'emagombe nakyalira ne ku maama wange tukulaganya ebintu bingi ndi mukono gwe gwa ddyo nnyo naye mukono gwange gwa ddyo kale kati batumireko banywanyi kuba kati tumaliriza simanyi bentumira bali luddawa abe South Africa gye bali we particularly in South Africa particularly Kimberley abanywanyi olina bangi mu Kimberley abakulaba bangi Kimberley abakumanyi ne mu Gauteng oyinza okuba olinamu bomanyi basenguka nga bava Kimberley badda Gauteng oba KZN okimanyi tetwamazeeyo gundi ze twadde tubala wankwasiza nga nyambadde bu t-shirt nyambadde bulungi nnyo naye nga tonabatumira tusooke tumalayo province ze twabadde tubala twakomye ku 5 province mweziri nyingi Cape Town yali mu Western Cape Western Cape ate Abingdon yali mu Northern Cape ne Kimberley ali mu Northern Cape kakati Bloemfontein ali mu Free State kati twerabidde Mpumalanga ndoza yo nayo kakati gundi Johannesburg ali mu Gauteng province ne Pretoria kati ey'omukaaga bagiyita Mpumalanga nene yo simanyi yo nyonze sagoberayo nnyo bagamba eri kumpi nnyo ne gundi ate eri kumpi ne boda ya Mozambique ya bwetyo eri ku boda ya Mpumalanga ezo mukaaga banange endala ezisigadde 3 namwe muzijjuzeewo kuba yatugambye ziri 9 province ziri 9 endala tuzeerabidde muzitugambe nammwe abali abawanga ya South Africa tubatumidde tubakonyeeko abanywanyi mungiri njawulo abanywanyi nina abanywanyi bangi bwe mwazirunda nina mukodo Medi mukodo Free State tano wange nnyo bambi bambi kapo ali nembeera ne mukulu muwanguzi awo mu Shakira mu T-shop Kimberley okumpi ne taxi rank tano wange nnyo muto wange oyo kunyumya ebyensonga ntuseka ntukola tutya ampa kampani ennungi nnyo ne mukulu wire naye chairman waffe mu Kimberley mulimu omusajja alinamu muti nene mwirabidde yo nene muti shop Kimberley omwo bangamba ne Kalanzi naye yakola boti shop y'amaanyi nnyo Kalanzi mpulira ate Kalanzi simumanyi waliyo gubeta Senyomo oba Senyomo ne Senyomo bonna tubadde ffenna okumala ekiseera kale mwena tubatumidde abawangali eyo South Africa mu bibuga ebyenjawulo Kempton Park Lenzi
Luda Poti Cameron Park naina omukulu Luswa niba ngamba nti bayalwala simanya koma Uganda nalwalira naye ndi Katonda afe nabiwulira oba ali ate kati simanyi bambi yali nyana waawo nga wayazimba owulidde nenga mwena mukulu mubiri ki nawe tukutumidde awo mubiri ki gwali mubiri uno muganda wange muganda ukituufu tuli ba Luganda lwakati tumanyiganye omusajja oyo yannyambako nenga ndinaye ku mukutu ogwafe ogw'emmamba yannyambako mu kutongoza ekitabo ky'Olulasange bambi muuya muntu w'abantu nnyo era abantu bangi nnyo batera okuyambako bambi musajja ayagala nnyo obulimi n'Obuganda mpozi n'omulala we ali mu Pretoria atunda motoka zi Benz ne spare waazo bamuyita nina omwana wange omwana wa mukulu wange Gobi William wana ekireka bamuyita Luwutu Solomon omumanyi simumanyi okwali alino sitamanyi nange tulabaganangako na maaso naye nga ndi kitaawe muto mukulu wange Gobi William yamuzaala twabulanganamu netutanasinkana nze mbeera Northern Cape yatabeera Gauteng ate nze mu Gauteng sikoberamu nnyo nsinga kugoberamu nga ngenda newali wakatuuka tewabeeramu mu Gauteng wabayo watuukira mu Kimbale obulamu bwo bwonna wabeera mu Northern Cape mpozi ninamu mukwano gwange awo mwami bamuyita Adam muwulira aweereza ssente so alangira nnyo gugundi mu Nabusiro okubawagira mu Nabusiro yeyita TR ye Tony TR ye Tony abeera Gemstone mumanyi Gemstone yeye yangamba nti ya Adam kati yali akosa TR tukolaganye ebbanga lya myaka nga 8 nenga netumanyikanye aweereza ssente namulabyeko luno nga nfulumayo ali mu kibuga awo ekisinga obukadde bana ebizimbe biri mu Gemstone bikadde nnyo babizimba dda Gemstone awo wangali mumanyi TR Tony fetumuyita Tony mutegedde waliyo ne kasolo buka wa malevu bwati waliyo ne Kafero Hassan wa HKS Tours and Travel Kafero Hassan ne mukwano gwange yakulira luli yandeetera ebitabo yandeeta n'ebitabo yakulira mu nnyonyi musajja mulungi nkolagana naye musajja mukaka musajja mulungi ddala bali yabide namu mutabani wa Kayizi Brian omumanyi mbadde simumanyi so nga abadde ng'asambira ne mu ttiimu y'ekika y'emmamba abadde asamba Wampalata bw'ati kati yavaayo yakoma wali kuno oba amanyi akyaliyo yes abadde asamba mu mipiira gy'ebika egya wano yavaayo n'ajja n'asamba kati alabika nemberayo ne mutabani wange Kigonya Henry yali yabeera ku Alexandra Port Alexander n'avaayo yabeerako mu Alex mugundi yenene eyo Port Alex Alex bagiyita Alex location njiwulira ate Kigonya Henry PE nayo eri ku mazzi nembeera ne gundi Port Elizabeth nembeera ne Kayizi Brian mu kugambye omwogeddeko kale banange katubayo bayeyitaani eyo kubanga bakyusa amanya bagakyusiza ddala osanga ye lake kale katubagaze ekiseera kirungi bannange mweraba tunaddamu mumusabire ate Mukama Katonda amusuuse nange nsanyusa nnyo okubasingana bannaffe mwebale mukola naye nga mwegendereza ennaku zino ezabuzerophobia si nnungi mwekube naye nga mwambale ennyo ebyobulo ebya kakikaki ebyo naye lwaki ovule kyama kye kiri mu ovulo n'obulira omwo kyama kye kiri mu ovulo ndowooza ndi mu South Africa munnaabwe bantu babi ovulo okola mu mayini okola mu biki mu mafaamu kati kitegeeza ezo mayini zisinga kubanga byebigoye byabwe nkitegeeza bakole engeri eri ewala ajja kusemberera kukola ki kujja kukazakaza kubuuza ate kunjaani abalowooza munnaffe naye bw'oyambala smart nga bannayuganda smart nga yaffe bya bannayuganda
ajja kumanyirawo akusemberera ate tabo omu babeera mu bibinja olabe era kale katubagaze ekiseera ekirungi bannange mweraba katugende Ssaabasajja Kabaka naye nsanyuse nnyo basingana kaba bakumire bulungi waaw namwe mwefuge mugendere mu ntambula zammwe kuba ennaku ze tulimu mbi era kyo kituufu awangaale maaso moogi ddala tugenda kukuza no matikkira g'abeene ng'afuga Obuganda amatikkira gasembedde 31 leero 29 era 3 ennaku 2 katubala lumu enkya 31 kale bannange katuberekereze bale kukolagana ne Munnabusiro bale muwagira ndala ab'ekibiina gyaffe kyabawagira mu Nnabusiro abalasange ndabalasange mwenna abalasange ye waaw